Zigenzo okwera ssaawa 4 ez'okumakya ng'abantu abeegwanyiza obwa kansala abakiiko obutereevu ku lukiiko lwa KCCA batuuse dda ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda e Ntinda okusunsulibwa. Ku ssaawa nga 6:30 Loodi meeya wa Kampala naye atuuse wakati mu kusaakanya okuva eri abawagizi be. Wabula ono asoose kutataaganyizibwa ab'ebyokwerinda. Ono abadde awerekeddwako mukyala we n'abaana. Oluvannyuma lw'okuwaayo ebyetaagisa eri akakiiko k'ebyokulonda okubyekenneenya nga bituufu, ono akakasiddwa. The returning officer for Kampala Electoral District, I declare Lukwago Erias as duly nominated for the position of City Loodi meeya. Lukwago atubulidde byatandikirako okukola singa bannakampala baddamu okumwesiga. Kwe ku protectinga property yaffe nga bannayuganda. Abasajja bakatels ba mafia besomye okugulabinga buli kimu kye baagala okugulabinga. Ono azzeemu okuwera nga bw'atasobola kukkiriza abantu ba Lubatu kugezaako kwefuga kibuga okutwala buli kimu. Kibuga kyaffe kibeere nga kiri mu mikono egy'abantu ab'Olubatu nga be beefudde ba landiroodi ng'ettaka balibbye weetuli nga tulaba. Era kyova olaba gwaffe gwa bakunga bannakampala tulwanirire property yaffe tugitaase. Wabula ono tabadde musanyufu eri ab'ebyokwerinda ku ngeri gye bayisizaamu abawagizi be ne batuuka n'okwagala okusazaamu enteekateeka zaabwe. Naye emmotoka zonna ze tubadde nazo ne bazikolako effujjo, abantu baffe bakubye aba boda tutuuse Rubaga ku kyaki ne batomera wa boda situmanyi bulamu bwe buli actually babadde babiri aba boda be batomedde. Situmanyi oba obulamu bwabwe buli mu mbeera ki. Mu balala abazze okusunsulibwa ku kifo kya Loodi meeya ye munnakibiina ki FDC era ng'aliko omubaka wa Makindye East mu Parliament Ibrahim Kasozi. Olwaleero olaba nti Kampala ajjudde ebinnya eki ne tugamba gavumenti etuwadde ssente. Ffe tuli willing okunoonya ssente. Ba engineer tubawe ssente bo bakole ki? Bakole enguudo because that's their professional. Munna NRM Moses Nsubuga naye asunsuddwa n'awera okujja ekibuga Kampala mu mbeera gye kirimu nga kiri mu mikono gy'oludda oluvuganya gavumenti. Omukulembeze agenda okuddamu okufuula ekibuga eky'emirembe nga buli muntu asobola okukikoleramu. Omukulembeze agenda okulimulirwa abantu be. Omukulembeze agenda okusakira abantu be. Ne Nabbira Naggayi naye asunsuddwa ng'ono mu kulonda okwaggwa ye yakwatira ekibiina kino bendera wabula ku mulundi guno ajjidde ku bwannamunigina. Naye asuubiza okununula ekibuga Kampala ng'essira agamba wakulissa nnyo ku by'entambula. Njagala okuteeka mu nkola bye twali tuyisa mu budget nga bammemba ba Parliament. Kati ng'omukyala nakiika ku Parliament ne tubaako mu urban market ssente ze twayisa. Ne bakansala abagala okukiika obutereevu ku lukiiko lwa KCCA nabo basunsuddwa. Abakyala bano n'abaami abayonja ekibuga Kampala. Muntu n'akolera ssente ntono ate ng'amala emyezi 8 ku 10 nga tasasula era mbadde mbalanga bekalakaasa. Abantu bange nziza okubeera nti mbatwalira obukiise obulungi ku siteholo. Babazze ku bwannamunigina batubulidde ng'ebibiina byabwe bwe byabaliddemu olukwe kwe kusalawo okujja ku bwannamunigina. Tuli banyiikaavu nti n'abatutuusizzaako embeera eyo bali wano. Wali baggulu tubadde tetubaggulira Sebuufa azze nga ayagala kunominatinga. Olwaleero lwe lufundikidde abeegwanyiza ebifo okuli ekya Loodi meeya ne bakansala be, bammeeya b'ebibuga ne bakansala baabwe ne bassentebe ba disitulikiti ne bakansala baabwe. Akakiiko k'ebyokulonda kakyagenda mu maaso n'okusunsula abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu gavumenti ez'ebitundu nga ku bbalaza ejja bagenda kusunsula bammeeya ba munisipaali ne town council ne bakansala baabwe. Wenita Sana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.